Kubaza okuba nti okyekuumidde fudde Lucha TV butereevu tuli mu pulogulaamu bulamu nga tukuweereza butereevu okuva wano ku Muganzirwazza kati oyinza okutusanga ekizimbe Muganzirwazza second floor ng'osobola okufunira singa obeera otwetaaze. Tuli mu pulogulaamu bulamu nga twogera ku bintu tuli mu kwogera ku Kkookolo w'amabeere. Guno mwezi gwa Kkookolo w'amabeere ky'oyinza okuyita breast cancer awareness month. Era bingi bigenda kukolebwa nga bikwata ku Kkookolo w'amabeere. Nolwekyo gwali guno mwezi gw'osaanye okubeera nga ojjumbira okumanya ebikwata ku Kkookolo w'amabeere. Omanye engeri gy'oyinza okumwewalamu n'engeri gy'oyinza okulabiramu munne waka amulina. Tekiba kikolimu abeera teyayagala n'ate singa obeera omuyambyeko ayinza okubeera nga obulamu bwe buba bulongoofu. Bwe tuwumulidde nkusuubiza nti tugenda kukomawo n'abakulu abalala ng'era twogera ku kansa w'amabeere. Balina sooka beeyanjule oluvannyuma nja kuba basoya bye balina okubeera nga boogerako. Tusanyisa okulaba. Tusanyisa okusanga madamu Nalukenge Rita. Amannya nze Andrew Mukose nga nviide mu kitongole kiyitibwa Gifted Hands Network era nga naffe tuze okubegattako okubeera nga twongereza ku basawo baffe bekyo beboogedde abavuddewo abo. Kale omwewuliriddeko ate bwe nzirako ku mukono gwange ogwa kkono. Amannya gange Ivan Otim nga nviiridde mu kitongole kyekimu era nga tuzze tubeeko bye twogera ku bulwadde bwa breast cancer. Kakati mu kitundu ekisoze tulabye abasawo biboogeddeko ebikwata ku Kkookolo w'amabeere byavaako n'engeri gy'oyinza omulaba nti omulina na biki by'oyinza okukola okumwewala. Bantu bangi ebitongole bingi bivuddeyo okulwanirira abantu abalina Kkookolo ono okubunyisa enjiri abantu abalina Kkookolo ono kati nga mukye mukozeewo. Kati ng'ekitongole Gifted Hands Network mainly abatamanyi kye tukola obulungi eyo affe tukola kibayita reducing oba tukendeeza oba tuziwiza banjogedde bulungi Kkookolo w'amabeere era nga tuyambako ne bannaffe bali abalina obuzibu bw'okulaba nga balina obuzibu bw'amaaso. So ennyo kye tukozeeko waliwo kye tuyita Breast Cancer Free Uganda campaign gye twalonchinga, in fact twalonchinga nammwe Delta TV twalina ntinda ku PPP. Twalonchinga okugenda okebeza Kkookolo w'amabeere nga tugenda mu byalo tugende mu masomero universities tugenda mu secondary schools era nga tukikoze for the past 3 years nga buli mwezi waliwo essomero lye tugendamu waliwo komite gye tulagamu era nga tukebeza Kkookolo w'amabeere era nga tubuulira tuyigiriza n'abantu ebintu bikwatagana Kkookolo w'amabeere ye nga n'okumuwona bamuwonye batya. So kye tubadde tukola era nga tugeze masomero ga njawulo ne wano Kampala wabweru w'e Kampala Uganda yonna era nga tukikwasaganya ne Ministry of Health ne bapatanaza abamu abaagala okukendeeza Kkookolo w'amabeere wano e Uganda. Okay. Kakati Otimu Kkookolo w'amabeere ono olowooza tukoze ekisoboka okubeera campaign zikoleddwa abantu bayinze ku TV boogedde mu byalo babasomesezza olaba ekyo kimala okubeera nga Kkookolo w'amabeere alwanyisibwa. Obulwadde bwa Kkookolo kiyinza okubwogerako nti ebintu by'okukola birina okuba nga bigenda mu maaso ate nga biziyiza kyensonga enkulu kubanga kansa ye Kkookolo engeri yokka ey'omuwona yokugezaako omuziyiza ate okumuziyiza kitegeeza nti abantu balina okufuna information okumanyisibwa mu maaso ebintu ebiyinza kuba obateeka mu matigga ate oluusi n'okubanga embeera nti early detection okwekebeza okw'amangu nga bukyali ebyo kubanga tebikoleddwa ebyo Kkookolo yenga ye ajja kubanga ajja tukosa kubanga ye Kkookolo alina effects nyingi nnyo zaleeta mu bulamu bw'omuntu ng'omu. Family tuzirabye ensimbi ze tukozesa mu kulwanyisa obulwadde buno oluusi ne zireetanga ne family ezimu zisaasaganye lwa bulwadde oba oli awo n'ensi yonna kubanga
government ekosa sente nyingi nnyo kituufu ate ng'endwadde esobola okwewalibwa omuntu omubwati ate ng'endwadde esobola okwewalibwa emikisa mingi egibeerawo okubeera nti osobola okwewala Kkookolo w'amabeere kakati ogaye mukoze campaigns nyingi okubeera nga mubunyisa amawulire agakwata ku Kkookolo mulaba waliwo enkyukakyuka progress yonna kyetukoze nga ffe aba gifted tekimala kwa twangatandika Uganda tulina population over 40 million people ate abakazi be basinga with a percentage of 56%. So bakazi banja n'abawala banja abeetaaga okufuna information eno ate nga tujjeko kya abakazi n'abasajja nabo bamufuna nga abasawo baffe bakunnyonnyodde. So kati okukwata 40 million eno yonna kyetaaga effort y'amaanyi nnyo naye era we tuyitidde tulabawo enkyukakyuka nti no waliwo abantu abamu masomero agamu kati nga buduuda twasanga abawala nga kituufu balina signs eziraga nti balina breast cancer Kkookolo w'amabeere era nga zibakosa naye nga bo tebakimanyi lwakwenda kuzino tukozesa nnyo ebintu ebyenjawulo omwenge tunywa kumukumu sigala shisha nga tomunywedde tobeera sire queen ennaku zino tuli ku party after party naye nga mu party after party ebivaamu obusi si birungi kati abawala nga mmwe mwagala chips chicken bw'otalidde enkoko owulira nga ono tanjagala naye nga ate nga tukosa obulamu bwaffe era ebyo bye bimu risks eziraga ezireetera Kkookolo w'amabeere. So nga tugezezaako abantu abamu abayize era nga kyemmanyi nga tukyongeddemu ennyo nga tugaseeko n'abantu ab'enjawulo tusobola okugezaako okukendeeza Kkookolo w'amabeere e Uganda. Ekitegeeza tulina okubeera nga musensitizing naye n'abantu balina okwerwanako. Abantu nabo balina okwerwanako okukola kye tubakugambye. Kuba waliwo lwe tugenda ne tubagamba abantu naye nga oluusi abantu tebabitwala mu bikola ne balowooza tubalemesa kulya ki bikokokoko naye nga mulimu mbeera mu percentage abategeera. So wetubanga tugenze eyo percentage tuba tugirimitinze ate si ne bawona bo. So naye wetugezaako kikuba era ndobera ne media abantu nga mmwe nga nammwe osobola otuusa kubasobola okulaba TV nabo ne balaba signs kinga abasawo baffe babannyonnyodde kiba kituyamba era okendeeza ne twogera bangi abagenda oyiga bangi abayiga. Kakati omwezi gwono gwe tulimu gwa Kkookolo w'amabeere okubunyisa enjiri ekwata ku Kkookolo w'amabeere omwezi guno mulinaki? Guno omwezi waliwo kye bayita World Breast Cancer Awareness Day nga yansi yonna era guno omwezi gwennyini ogwa breast cancer tugenda okukola activities ezimu era nga mulimu okebeza Kkookolo w'amabeere bwereere n'okubeera nga tubuulira abantu ekikwatana ne Kkookolo w'amabeere lugenda abeera lunaku nga 18 ye World Breast Cancer Awareness Day era nga olunaku tulina kyetutegeseewo ku Sheraton Hotel nga kiyitibwa Dinner in the Dark nga tugezaako kunoonya ku fundraising oba kunoonya nsimbi ezisobola okubeera nga tuyamba okubeera nga tukola activities ez'enjawulo ezikwatagana ne Kkookolo w'amabeere nga n'ekirala okubeera ng'ojja olirako mu nzikiza oyite mu bannaffe abalina obuzibu bw'amaaso bwe bayitamu because bo eva babeera baliira mu kizikiza. So twagala bajje bakusaavingeko obawayo akasente kenyi kegenda okulyamu emmere era nga nako kakuyamba okuya nti bagenda kukebeza bwereere bagenda kuwulira bintu byanjawulo eri entertainment naye nga nokayamba okubeera nti nabo tusobola oba training okukola ebintu ebyenjawulo kati era okwebezaawo nga bo olusi nabo contributing ku breast cancer okumukendeeza kuba nabo balina sense of touch gye basobola bayamba. Fine nga tukyali awo nyini tugenda kumenya ku sense of the touch mubaani mba muzibe omwezi guno ogwa breast cancer month muyina kishinga mwe yona akyogeddeko mpuyiddemu Dinner in the Dark bigambo bibiri nga wakunnyonnyodde Dinner in the Dark nga wonoogamba nti ekyeggulo ekyomunzikiza ewaka ewange lwakubanga bamuzibe mu Uganda tulina bamuzibe abasukka mu miliyoni 2 n'emitwalo ne 2.3 n'emitwalo ndooza nga 3 awo kati ekitegeeza nti bwe tubanga abantu bano bangi bwe bati bwetubonedde Uganda abantu bano tebali mu development process yonna y'ensi yonna kubanga tugezaako batunuulira nga abateesobola abatasobola kubaako kye bakola ate kati ngaffe gifted hands kyetugezaako okutunuza mu gavumenti amaaso nti abantu bano basobola okubaako ekintu kye basobola okukola senga tubategeka bwe bati ate ne batuyamba ng'ensi
era nga wakunyonyodde nti olwanga tukolaganye ne ba partners abayonjawulo ne tugenda tukwata abantu ba traininga ne ba partners baffe wabweru w'eggwanga basobola okujja ne batuyamba okubanga tugenda mu byalo ne ba carrying out early detection ya Kkookolo ono ekitegeeza tujja kubanga tukendezezza omujjuzo oguli ku Cancer Institute ate oluusi abantu okujja okwekebeza Kkookolo nga Kkookolo ali mu stages eyesembayo ekitegeeza nti abantu bajja kwekebeza nga bali mu kufa kwereere ate nga tetusobola kubayamba ate nga sente nnyingi nnyo zetubagala kati ng'ekitongole ekyo tugezaako okuba nga tuteekawo embeera eyo n'ekirala tugenda kukola campaign endala yetuyise Pink Ribbon campaign yatandikibwa mu 1990s abamulaba buriboni abantu batera okwambala naye tetumanyi oluusi lwaki buriboni abantu babwambala omukyala yategezawo campaign eyo yali mu America nga yali agezaako okutegawo embeera nti okumanyisa abantu obuzibu buno we buli nti senga gavumenti etegeera obuzibu buno nga we tusobola okubanga tubutegeera n'engeri gye tusobola okubanga tubupreventing okubanga abantu bategeera preventative measures tusobola okubanga tuteekawo embeera y'okendeeza ku Kkookolo w'amabeere twamuddemu wadde ogamba sense of touch kyemaze okuzuula nti wadde omuntu ono talaba nasobola okwekebera Kkookolo bingi n'okukebera gwe kennyini ng'akebera gwe kati nze wema nga ninako obuzibu bw'amaaso nga siraba nga gw'olaba buli tubeera nga twefana batrains okukebeza Kkookolo w'amabeere ate nze atalaba nkusinga nina sense of right gy'otalina anti nze kati even ndaba nti kana akabonero weekayike n'endwadde ate n'engalo zange zino zikola zitya zifiiringa ate kati ezeewo omuntu atalaba zikola zitya kale ekyo nga tukirese ebbali kubanga nze nyinza ogana nina ddaabo kati kyengezaako okukolaga nti bannaffe bano balina ekintu ekyenjawulo kyetutalina so ffe balina okukiraba ekintu ekyenjawulo ate ne tukigattako okitegeera bwe tuba nga tukigasseeko bano mu bwavu bwe balimu bonna ne bino bye balimu kiba kibayamba okubeera nti nabo basobola okwekolera ekintu kuba ensi eyo kati etunulira abantu abatalaba nga abatasobola kukola bintu naye nga tubatrainize sense of touch ne basoma burairo omumanyi gwosobola burairo ate nga olaba anti kati nange nina byensobola osoma kati kyengezaako okulaga nti nabo balina kyebasobola okukola naye nga gwe tosobola nakikola yadde n'akamu kyova olaba bo basobola okubeera nti basobola nakukebeza Kkookolo w'amabeere okusinga naawe n'okusinga nga ng'ogyeko n'ekyo basobola n'okubeera nti bakusaavinga kyova olaba twategese n'ekijjulo bajje bakusaavinge ajja akukwate ku mukono bw'ati akutwale ku meeza yo gy'ogenda otuulirako kuba egenda abeerako namba oba oli ku table 60 akutwale ku table eyo ajja agenda mmanya naye kati gwe nga tukutadde negamba weetwale ku table 60 awo olabire embaga so kati wano omuntu atalaba aba agezaako okukulaga nti no waliwo kyalina ekiri very expensive gwe kyotalina so tubeera nga tukigasseeko nga tukidevelopinze ne tuba tolinga mu mitwe by'enjawulo basobola okukola activities nnyingi nnyo kati bwaba nga asobola okusavinga mu dinner in the dark event bwetyo kitegeeza newoba omukoledde restaurant aba asobola okufuna 10 buli lunaku olaba naye okusinga okuba ogamba tumanyi bamuze balina obeerawa abantu abatala balina obeera ku street mukusabiriza nedda tebalina asabiriza basobola okwekolera ne bayimizawo famire zaabwe ne beebeza bulungi kyova olaba guno omwaka no dinner in the dark yakuna nga tugezaako olaga abantu nga theme eriwo nti ku fundraising oba kusolooza sente kubeera nga tusobola oyigiriza bannaffe abatalaba okubeera nga nabo basobola okubeera ku kye beekolera okwedevelopinga bennyini nodevelopinga abantu n'okugyawo kiri abantu kye balowooza nti basobola kwekolera kati gobadde tokimanyi kati olaba nga kikugambye nga osobola kitegeera era saagala osubwe udina in the dark ku Lwokutaano wiiki ejja ali ku Data TV tuli mu kwogera ku nsonga za Kkookolo w'amabeere nga
sawa no tuli mukwongera Kkookolo w'amabeere ng'omugasi wamu n'abantu bamuzibe. Bamuzibe bo bayinza kubeera nga bayambibwa batya okubeera nga bamanya nti balina Kkookolo ono, bamanya nti omuntu ono alina Kkookolo bw'ati. Kiki bayinza okugatta ku byobulamu bya Uganda? Tulabye emirimu mingi, osanga amakampuni mangi naye nga temuli muzibe wadde, ate nga gye bali basomye. N'osanga ebitongole bya gavumenti bingi temuli wadde mu muzibe, ne bakigala nabo nga tubatwalidde wamu. N'ogenda okusaavinga Kigala agenze mu kitongole eky'enjawulo, naye nga tewali muntu asobola kwogerezega naye okuggyako ng'awandiise wansi. N'olwekyo abantu ng'abo basaanye okubeera nga bakwatibwako ne babeera nga basembezebwa mu mirimu egy'enjawulo. Dina in the dark. Yenyabo. Ogambye eriyo lwa 18. Dina in the dark eriyo World Breast Cancer Day nga 18 era nga mu Dina in the dark eno tutegese ebintu ebyenjawulo bye mutalabangako. Jangu olabe nga omuntu atalaba kuba ekigambo muzibe si kirungi ekyo kikoze kyobanga mbadde nnyingiramu naye ogamba aliko obuzibu bw'amaaso oba omuntu atakola ki. So jangu olabe nga akusavinga emmere yakutwala ku mmeeza yo nga tukubrainfoldinze mu nzikiza akuwa ekintu ekirungi era ojje olabe nga akuyimbira agenda kuzinira mu sessions ezimu ojje n'abasawo baffe nga kati banabadde bakebeze Kkookolo w'amabeere babayigiriza ebikwatagana Kkookolo w'amabeere kwa lunaku lwa World Breast Cancer Day. Ojje oyige ebintu ebyenjawulo era n'abayimbi bajje bakuyimbira ab'enjawulo abaliko obulemu n'abatalinaako bulimu. Kakati nga nyizeyo okusaidi eno kiki oyongeza ku ekyo? Nkubiriza omulanga abantu bonna bategeere obuzibu buno obutulinaanye. Buno obuzibu tugezaako okutegeeza si bwaffe era tuba twegaddwako ebitongole ebirala. Banaffe abalotale balimu naffe naye nga ffe kitugezaako okutegeeza ensonga zino ebbiri Kkookolo ne inclusion nti bamuzibe tubagasse tutya mu development process era bwe tubadde tugezaako biconnectinga naye nga ekintu ekisinga obukulu nti abantu bategeere nti obuvunaanyizibwa bwa buli omu kubanga obulwadde buno tubukendeeza buli tulinaanye environment gye tubeeramu ate nkubiriza companies eziri eyo ng'omanyi nti company oli eyo ensi ezitukulakulanyiza zibaako ne fund eziteekebwamu ensawo ey'okumanyisa ebintu bino si mulimu gwa gavumenti yokka era companies eziri eyo ng'oli eyo ng'owulira nti omulimu guno gwoyagala gwetabamu kubanga company zo tezijja kutunda mu bantu bafu. Company zeetaaga abantu nga balamu bulungi okuziwagira era kyetaaga nti obulamu bw'abantu companies zibe nga ziziteeka ku muwanjo tuveeyo ffenna twekuŋŋaanye tubeeko engeri gye tugenda tulikinge communities ekanungu ewa abantu bafune okumanyisibwa ku bulwadde buno. Kituufu ekyo. Omuntu asobola kubeera awo nga akuwagira oba nga alaba Delta TV nga tali mulamu bulungi. Okola ekintu kyonna olina okubeera nga oli mulamu bulungi. Okujja wano okukola omuntu alina okubeera nga mulamu bulungi. Okola omulimu gwonna eyo gy'oli olina okubeera nga oli mulamu bulungi. Okola ensimbi okuziyingiza ewaka olina okubeera nga oli mulamu bulungi. N'olwekyo ensonga lwaki tukutusaako amawulire nga gano engeri gy'osaanye okwekuumamu Kkookolo si Kkookolo w'amabeere yekka Kkookolo yenna n'endwadde zonna nga tumaliriza mu dakiika 2. Nga tumaliriza ngenda kuba omulanga guno eri abantu bonna nti nno temusubwa lunaku nga 18 World Breast Cancer Day mujje tujaganye wamu bwe tukebeza Kkookolo w'amabeere we tubeera nga tusobola okubeera nga we tuyiga ebintu ebyenjawulo ebikwatagana Kkookolo w'amabeere ko abantu bangi bali eyo ne bambi balowooza nti ofuna Kkookolo w'amabeere obulamu babugenze naye nga ne batamanya nti oba ng'omwekebeza nga bukyali osobola okumuwona. So twagala bino abantu batuukeku era nga kintu kitono nnyo tukuyita nga 18 wiiki ejja jangu Sheraton Hotel jangu tulye wamu naawe bwe tuyiga bwe tuzina era bwe tubeera ne bannaffe nga tugaseku ne bannaffe abatalaba nga nabo bamuka Kkookolo w'amabeere akwata buli omu ate ffenna tusobola okwetereeza tusobola okwewabula mu ngeri y'enjawulo. Tulina nga tiketi zaffe ziri out bonna oba oyagala namba esimu oba nga tukkiriza tujja gisoma naye nga
tulina meza obukadde obusatu nga ebeera ku bantu 10 nawe oyagala kubeera ku meza naye ng'oli muntu omwe osobola sobola emitwalo gy'emmeka 3 n'obeera ku bantu bali 10 n'abantu abalala tulina ne tiketi y'emitwalo 10 eya genero naawe era ojja ne tubeera wamu ne tunyumirwa we tuyiga bwe tukontributinga ku bintu ekikwatagana Kkookolo w'amabeere ne bannaffe abalinako obuzibu bwa maaso sobodde dina indeda kituufu ekyo nga tumaliriza mu ddakiika emu nange nkoowola abantu okusooka obulamu bwabwe buteeke mu maaso obulamu tegugulwa ssente nga tulaba abantu bali mu party after party ennungi naye nga oluusi evaamu obuzibu obulamu bwo tubuteeke mu maaso kubanga tulabye families nga zo Kkookolo oba tugambe kati gene kansa yenna ng'aleeta obuzibu mu family ensimbi ziggwawo gavumenti yo erina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo information eno teri mu baana abato abawala abalenzi teriiyo saba gavumenti ngikubiriza omulanga eveewo ne campaign gyesobola okukwatira wamu tukkirire mu byalo batusomesa abantu obulwadde buno dinaindedda kujogerako ki dinaindeddako olunaku olwo mujje tubeeko etwogera ku bulwadde buno tubeeko engeri gye tusobola okwesoyamu ebibuuzo ebitusoomooza ate nga wetufuna ne answers kuffe ffennyini kubanga obuzibu buno buli mu ffe naye ng'ekikulu twagala tukuŋŋaanye ssente ezigenda okuba nga zisobosaza okutwala campaign eno mu maaso oba oli awo n'okutraininga bamuzibe abasobola okutuyamba ku buzibu buno kati enkubiriza abantu bonna abali bannange mujje mutwegatteko no si bya party after party no nsonga zitukwatako ffenna era tugenda okuba nga tutwala message eno mu baana baffe mu masomero mu baana baffe abali mu communities ezitali mu Kampala kubanga obuzibu bwa kansa buno bulaba nti institute ezikola ku cancer centers zino ziri mu Kampala kati omuntu ali Karamoja anaava adye Karamoja ajje Kampala nga yaze kwekebeza obulwadde buno tube nga tusobola okutuusa information eno ku bantu kituufu ekyali ku Dr. TV ndowooza ebyo byonna obiwulidde Kkookolo agenze alinnya nnyo nolwekyo osaanye okudduukira abantu abamulina naawe batagisa okubeera nga babanyiga mu mpeereza y'eggwanga basobole okubeera nga nabo balwanirirwako osanga eddwaliro nga mulimu omuzibe nga yagenda okukolako nga mulimu kigala nga yagenda okukolako sigamba nti wabeera aliko obuzibu abeera tasobola kutegeera oba abeera tasobola kumanya ki ekikuluma ate naye yennyini abeera asomesebwa n'abeera ng'asobola okwekolako okubeerako obuzibu tekimuganya kwekolako ku nsonga z'ebyobulamu ku 18 beeyungeko dinaindedda basobole okubeera nga bakuŋŋaanya ensimbi ezinaabunyisa kampeyini eno ezinaabunyisa amawulire agakwata ku Kkookolo w'amabeere tusinkane olwokubiri olujja benkoze nabo ku kamera nkoze ne Umaru mu studio nenkola ne John Lukoma then ne producer Lugonvu okulaba nga tuteekateeka programu eno tubadde twogera ku Kkookolo w'amabeere tuva ku Delta TV sula bulungi